Njagezaako nnyo okulaba nti nkayamba kabe kasanyufu kubanga abonyebonye ebbanga ddene. Yannyumiriza nti emirimu gy'asooka okukola yagenda n'atandika ng'atambuza mata ate nga nagwo omulimu nagukolako by the way. Omulimu gwe nasooka nze okukola nasooka kugenda kulunda eyo bute nga bampa 50 omwezi okulunda ente. That is in Masaka. Naye nga nfukanye ku buliri ne bankuba emiggo n'enzirukayo. Kati kitegeeza wali muto nnyo. Kaakati omulimu ogwaddako nalira ntambuza mata ago. Kikopo ne bakuwayo ndowooza ng'ebisatu ebirina olunaku. Then nakubika tuka ne Kampala bikatandikirako okutambuza mata ne kavaawo ne kaddewo mu kyalo ne bambi yakalonda maama waffe ng'akawa amenvu ne katambuza. Bwe kaavaawo ne katandika okweyanka kuzeemu ne katandika okwoza engoye ku byalo. Yatandika okwoza engoye ku byalo okwo okiraba. Era olumu ne kunjala ze lwafunamu obuzibu lwakuba nti then bwe yavaawo n'atandika okukola emirimu egy'enjawulo. Kati abadde yayiga ekyalaani. Maama we yamuyigiriza ekyalaani, yamutwala ne bamuyigiriza ekyalaani. Kintu ekyo kimwebaliza nnyo. Then kyalaani babadde baakibba kati abadde atambuza juice. Ng'ekyalaani yakivaako anti baakibba. Nze Lujja omulungi atulaba nyongera okubuzaako n'enkubaza okubanga ogoberera program zaffe ez'enjawulo. Amawulire ga ssanyu sayidi zonna ge tulimu wano ge tutambuliramu era nga tugenda kuba nga twegattibwako Eddy Kenzo award winner. Award ezimu tetukyazogerako olw'ensonga abamu temwagala biwulira naye ate era tubina okwogerwako olw'ensonga nti yabikolerera emabega waffe ndowooza mutulaba. Musajja yeetegekera kwegamba embeera yonna mugibanga weetambula naye nga amawulire agatambula kwe kuli aga nominations ez'enjawulo zafunye mu award ez'ebweru. Then still ali busy nnyo mu period eno ya lockdown. Tulabye nti abantu abasinga lockdown yetuyisiza naye ate omusajja ono side eno ye ali busy nnyo. Tourism ambassador byonna n'ebigwa mu kkowa eryo naye nga amawulire ate agasembeddeyo ddala geg'okuba nti ebbanga litambudde nga talaba ku waluganda lwe naye nga Katonda mulungi we twogerera byonna muzze mu bya social media owooluganda lwe yalabise bana eteri kisinga Katonda. Kenzo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa nnyo taata. Ssanyu ly'amaanyi. Alhamdulillah. Nawangudde award eno abooluganda tubalaba. Wawangudde award weebale ssebo okukola. Content yakutambuza engalo zigwa olubege naye engatto zigwa olubege naye. Content olina omunoonya naye at least Mukama n'abaako kyakola ki kyakulaga nti continue. Ekyo no kitegeeza continue. Don't give up. Of which I really love that. Okay, a quick one. Kenzo gwe nga zawangula awards ez'enjawulo. Goyinza okumanya oba goyinza okubuulira abantu n'oba sharingira ku feel gye kiwulika omuntu awangudde. No, it feels very good. Omutima owulira nga gukakkanyeeko noga okay. Ekitegeeza kyenkolerera simala bumazi biseera. Actually I'm having a lot of chances okuba nti kyenkola kirabibwa era abantu bamanyi nti bwe nva ku level eno nzira kweriwa era nange obulamu bwange bumanyi nti byembonaabonera ne byempitamu ng'abantu tebalaba. At least at the end of the day it pays off. Yes. Which tubeera nga tusimayiringa at the end of it also. Kenzo bingi bitambula ate byonna bijjide mu moment y'emu bya ssanyu. Nosa tutandikire ku mbeera ya nominations. Nominations zifuse nominations. Nominations zifuse nominations. But I think it's the period for awards. Okay. Yep. Era nga bw'oziraba wano nze nyinawo awards za Uganda ntono. Most of them they are international. Neka obalabalamu zina awards ziyinza kuba awards zingamu. Nyina nyingi sikyasobola kuzibala. Ezimu nziwa ne bakwano bange ne bagenda nabo ne bancelebratingirako ewaabwe. Ndala ziri waka. Ndala ziri mu studio. I'm grateful. At least abaana bange they will see ne bagamba wow. Okay, mfunye n'omukisa ogulaba ku ya gold ya YouTube. Bagambye gye tukolerireyo kati. Ngerabika bulungi. Nnyo. Tetuli wano kupowa. Actually eno si ya gold. This is a silver one. Ngeefaananye nga gold mondeeyo. Gold erabika eri mu studio. Okay. Yeah man. Okay, so zino African Entertainment Awards zetwasooka okugala size wawangula last year. Yep. Era bakuzizaayo abantu balonde bulonzi. Abantu balina kulonda bulonzi. Then still a Freema last year you to wawangula.
Ndio Sawangula. Last year Sawangula. Last year gwali mwaka 2019. Muno je tuina wano best male ya mwaka cheyo. 2018. Yeah. Okay. 2018. So this year we are supporting ero chikwasa. Yeah man. So obadde busy nnyo mu COVID yono bukyanga okwasibwa no bwa tourism ambassador tukulaba otambula nnyo wano ne wano. Entambula nnyo ne wano tugezaako ku promoting local tourism. Tetunaba kulaunchinga kuba mbadde nkyagendayo kusabye. Tusabye nga nange ndabe gyendaga wafaanana watya era kyekyetaaga okukolwa then ngenda okutwalayo abantu nga mmanyi kyendiko. So kyebadde egundi esooka then after now tugenda kulaunchinga tulambule nga ntwala abantu wange wantu gyemmanyi. Omaze kuba mutuwa oyiseemu yonna. Ndana sinaba kumalayo badde nkyatambula naye kati sofa gye ntuuse nendabayo nsobola okutwalayo abantu. So we're going to start like that. Very soon tugenda kuba launchinga tulambule n'abantu bange njaba mbabuulira. Then mu mbeera nti n'ennyonyi baaziguddewo so kiraba kitambula bulungi. Kenzo still twogereko ku New York Times billboard. This is a very big achievement. Okuba nti I'm one of the first okubeera nga appearing there from Africa. Like abantu ndowooza tulinga abaana bataano. Nze ndowooza Davido, Tiwa Savage, oba nani omulala. We are like 4. Mwaba akatuuka waawo. Ne bapostinga album waawo. Yep. Nengamba kikola kiti ekyo kikola ku muyimbi wa kikaaki. Mungu wa buyinza. Katonda yekka. Kenzo bino ebintu obituukako oluusi muli kiki osinga okubeera nga nyumizamu? Is it luck? Katonda and hard work. Then self-discipline. Okwekumaakuma. Okay then. Kenzo ekiriwo kati ekiri over social media abantu bonna bali mu kulaba ekifaananyi ekya muganda wo eyalabise. Abantu batandise okwebuuza Kenzo muganda wo yali yabulira wa? Kakati embeera eno yatandika bweti. Mama wange yava Rwanda eyo najja nasinkana ne taata waffe Masaka ne batuzaala. In between there ne baawukana. Taata wange yamala ebbanga lyonna abadde musirikale. Kakati yagenda mu Gije ne mama wange n'agenda mu Gije nasigala Kasambya Kyotera. Taata wange nadde e Masaka ewaabwe. In between there mama wange n'afuna obulwadde yalwalamu awo n'afa. Bwe yafa yatuleka mu bbanga kuba gwe yali atusigazza. Yatuleka mu muzigo nga tetulina muntu yenna mulala gwe tumanyi. Twalina jjajja waffe azaala mama waffe gwe yatulekera. Ate jjajja waffe naye n'afa. Kati ne batukwata ne batwala mu kyalo gye baamuziika ne batuleka eyo. Ne tutayisibwa mu mbeera gye twali twalowooza nti n'okutuyisibwamu twagala tutambule tusobole okubaako engeri gye tukola ki gye tubeerawo oba gye tusobole okulaba tugende ku next chapter. Okitegeera ne musitula omwana ne mutwala ne mbako gwe mukwasa. Muganda wo ne yalabise? Gwe namukwasa naye namukwata n'abako gwamukwasa. Okitegeera kakati ate awo gwe bamukwasa naye n'atamuyisa bulungi n'avaayo naye nayetandikira ekkuba eriri. Bomukwasa bano baali ba Luganda lwo oba just ng'omukwasa abantu bano mikwano? Abantu be nalina mukwasa emikono gye yayitamu egyo ebyo bantu abali bamanyi mama wange bantu mama wange bewangalira mu kale ne mbakwasa nayo ne bambakubakwasa kati bintu nebijanga bitambula bityo. So tugenda okuddayo okubuuliriza nti wano taliwo twamuwa gundi yamwagundi ate kati tukyalina connection. So abaddemu eyo embeera emyaka gyonna naye bwe bamujja Masaka ne bamuleeta e Masaka bamuleeta e Kampala bamukwasa omuntu kalatawo kugamba it was a long story. Jukira nange nali muto simanyi nnyo bingi naye nze njijukira process ya kumukwata nze kennyini nembako gwe mukwasa oba okitegeera gwe namukwasa naye nabako gwamukwasa. Kati bwe twagenda okuddamu okunoonya nga tewakyali connection onogamba nange yanva musimanyi janda mpulira mbu ali gindi neza ye embeera mwe tubadde newe yajatuukira Katwe ebbanga lyonna abadde Katwe Katwe mu Nkere. Omukyala eyamulonda yamukuŋŋaanya abedde naye nga bwe bwana abatunda amenvu ku kkubo okwo
menvu bikiku bwaba nabolanga babira kubo kati yali omu ku bantu abo n'akulira awo ebbanga lyonna abadde awo n'afuna n'omusajja n'azaala omwana ne bwe bityo kakati ndowooza lumu nga amaze okukulamu n'aganirwa kisiddeyo mu kyalo nenoonya ku bantu bange kati addayo gye yava kati bwaddayo gye yava babafuna contacts ze adda kati nze bwe nava Ivory Coast nengenda mu kyalo eyo naye bwe nali ngenze kulima kubijja neŋŋaanayo omwana ono abulidde ddala nenkomawo nentulaano mutebe yange neŋŋamba mukulu wange nemugana omanyi tuddemu tunoonye ogusembayo ddayo okko omulundi omulala obuuze oba baali bamuwuliza munaye agenda okutuukayo nga bamuwuliza era ne batuwa ennamba ye netumucontactinga netumufuna kubanga yaddayo ne bamuwuliza ate bo nga tebalina contacts zaffe by that time so kati bwe twaddayo kati ne batuwa ye netumukubira najja wano munaye okugira tuti nga yeye onayogera history ye nakugamba nga senga tabadde ye nga tayinza kumanya kintu kyonna. Omuntu nga oyo mwanyinaza abadde aludde okulabika gy'oli muli tewabaddewo kembeera nga oyinza okuba tojjukira nti oli owo mbuto anali simujjukirako wadde nga sejjukira ne bwafaanana oba okitegeera naye bwe bankubira nali fotofoto ne bankubira ku video ne mulaba nga sinza kugamba nti yono era nabagamba nja kujja tusooke tulabe naye bwe namutuukako bw'otunula ekifaananyi kya mama waffe naye n'omutunuulira byebyo emboozi gyakunyumiza mu processinga mujja we namujja omutwala yonna agikubuulira olugendo lwonna kati eri ayinza kukimanya nibe twasanga mu kkubo ne bikyayi n'embeera yonna agikubuulira n'akubuulira n'obulamu bifo kati teri muntu ayinza kuba nga akimanyi. Kenzo mu bbanga lyonna lino lyomaze ng'obuliddwako muganda wo amuli kyewuunyisa kibadde obadde oyisibwa otya ng'omuntu? Badde mpisiba bubi era ndowooza naliko ne ku Nafalida nakazibwa okwo nenkyogerako nga nena mu bintu ebisinga okunnuma during the hustle street zaffe nga tugenda ozitandika nabulwako sister wange naye nakati simanyi kyakola kyaliko kintu ekyo nga kinnumanya obulamu bwange bwonna so nga naye abeereyo nga kimuluma nga akimanyi nti bamuzaala n'abaana abalenzi bameka babiri naye nga yamanyi tuli Masaka oluusi tuli mu galaji eyo tuli bamakanika bwatu ng'akimanyi okitegeera naye ng'era n'amannya agajjukira oba okitegeera jjukira nze nasiraamu kaluvannyuma nze tatange yali musiraamu ne mama wange teyali kati netujja tukulira mu mbeera eyo nga te mama waffe yayokana ne tata waffe mama waffe n'atulekera mu ddiini ye kati nze nasiraamu kaluvannyuma erinnya erisooka n'enkyusaamu okitegeera omukusooka baali bakuyita baali bampita Ediga kati mwenaje Idrisa nenziramu ya taata ate so mu mbeera weeti muganda waffe agenza okulabika nga abazadde bonna baatufaawo nga abazadde bonna tebaliiwo. So Kenzo muli ono gwe mukulu gwe muto ani adda ku mwezi yadda ku so muli gwenga waliwo yali addawo awo n'afa kati yaddako oyo yafaawo in between so kati yalinga addako nze already amen sente n'ozifuna n'okola ebirungi weebiti naye nga gwewalirabiridde oba maybe gwewalituusizza ku kintu nga talimbula nga naye ne muguno mu katwe mwaliitu nze nange nabeera nnyo mu katwe awo nayo kya holding ekatwe awo mukyegera nga nayo kya holding ekatwe awo nga ndyanga nga mbeeramu naye nga toyinza manya nga tosobola kumanya nti muganda we nga tinaategeera nti kizibu nnyo. Kenzo we tutunulira olwaleero omuganda we yalabise so muli kikyoyinza okwebaliza Katonda? Nze Katonda mwebaliza ebintu bimu kubanga nze ebbanga lyonna twakula tumanyi nti ffe tuli banaku kubanga ffe twazaalibwa bantu banaku bantu baavu bantu bayiya bantu bapakasi naye okula nti Mukama yanzijayo n'abaako wanteeka nange nsobodde okutandika okubbulula bannange bwe ntyo olwa nti ne munnaffe twamuzudde ate kati tuzzeemu tukwataganye tutandika okuzimba embeera bwe tutyo oba okitegeera. So plans kyawe ziriwaawo? Plans kati tulina kutandikira wano tulabe what is next kubanga era nga bw'omanyi nti ffe embeera gye tuyiseemu yeera teyasomera naye alinga nze kaana kambaata she's the dark lean
son of a dark and the dark era naye teyasoma bagamba yamulonda bambi naye yali mukyala wa ghetto nayasulawo katweta yalina abaana be basula mu kazigo kamu nagezaako namulabyeko bambi mukyala mulungi era ali mu bulamu bwaffe agenda kutuzaalira ddala nakakwata nakatwalako ku Moland po ne kasoma ndowooza kireesinga emu bbiri n'alemwa nako kali awo bwe katyo naye mukama badde mulungi kaana kalungi kasobola okufuna omwami ne bazaalayo ku baana so we are going to start from there. Kenzo obulamu obugattagatta olabira ddala nga kwegamba film it's a movie n'ekisinga obukulu I can encourage abantu okuzaala no matter what bw'ogaana okuzaala nti olw'okuba oli mwavu ate omusaayi gwenza ogubbika naye bw'oba ozadde tomanya mwabo mukama ayinza okulonderamu omu ate nawayalinga ekintu so I'm grateful and I think at family eweze tuweze tutandise okuwerera ddala tulina just kwetegeka nti tusobola okuba nga tumuvinga forward ne tukolera kuba nze ndaba family yaffe gye bugegenda kweyagala nnyo lwansonga nti nze omusingi ngutandise ne bannange mbatandise abaana nange nzaddeyo nabo bazadde baganda bange so nze ndabira ddala nga the next generation after us it's going to be great ndabira ddala nga next generation kuba bato tuli mu kubasomesa okitegeera nyina ne kasisita kange kenatwala Canada eyo kagenda tukugamba ndaba nga really in the next generation we are going to be good. We are going to be one of the biggest families. Atenga tuvudde ku zero. Kati fa abakitandise ffe tubonyebonyi but I think the next one they are going to really be okay. So Masaka mama bawe batevugevu. Yeah. Okay then so kyatandikira Masaka tubala mwenna kati muri Kampala muri mu kwevumbulira Kampala yali abula labikidde Kampala Masaka kyekiddako. Masaka just kuzimba family so that we can have a village. Naffe nyina abantu nange we nagula we are going to settle okiraba tubenga naffe awo wetuva tutandikewo ekijja tubenga wetuvaawo kubanga tuba tetulina wetuva fe tubadde just muli mu bbanga tuli mu bbanga kuba Kenzo wa Nakivubo mu kisaawe mu myala yes Kenzo obulamusi bwangu naye mukama Katonda yasinga okumanya nabula kyenyinza okubulira abantu nti munsi eno olina okumanya ennaku yo bw'omala okumanya ennaku yo weefuge wabaako bye weerekereza osobola okuwangula bantu abamu bwe baba balina bye bakola wadde bakwano bo nnyo gweddako ebbali weekuwe mu mutima ogambe naye wayi bali mama waabwe ne taata weebali n'obusobozi buno nabuli weebuli nze ate nze wano kati akantu ako kakube mbu malo kakuba muddako ebbali baka amasanyu ge weerekereza osobola okubaako kyokyesinga one time you can achieve it so naye bw'olaba abantu nga bakutte omusokoto gw'enjaga batadde ku mumwa bafuweeta nawe noga nange munkolerezo abantu bali kenge banywa noganjiiraamu abantu bali ku kino nakiri noga atugire tuti gwe manya ennaku yo just manya ennaku yo akantu ako katuufu nnyo gwe weteeke mu kategore eyo okiraba nze ero ndaba ndowooza nze ondaba nze abayimbi tulina bangi batambulira mu bulamu bulala nnyo naye nze ndikaana kambaata era nze ondaba nga ebiseera bisinga nyina ne wenkutama bwe nti nemba nga atategeera naye nga ntegeera so Kenzo wetugatagate nembeera nga tumaliriza gy'oyiseemu then nojja no succeeding and still ne tusanga nti osangayo abakuvuma Kenzo bo balina okunvuma lwa nsonga ekyo kye baagala nze okunvuma kibasanyusa ng'omuntu atandikidde from nowhere ate mbakolere ki yo oli okuvuma kimuzzaamu omusaayi so you let them be mukama yasinga okumanya ebyo bakwasa bakatonda kuba bitonde bye ng'oreflectinga ku background ya bino byonna by'oyiseemu tekiina engeri gye kikukosaamu ng'omuntu mu byoyo alikoze n'ebifaananyi honestly speaking siina control ku bantu nze nyina control ku bulamu bwange na family yange okitegeera n'aba family yange bennyini sibalinaako kontwabula nyinako nsobola okwogera nabo nti bannange no twava wano olugero lwaffe lwe luno temulwerabiranga okitegeera that's the only but kati nze nyinza nti okuvaayo ne ngamba omuntu nti tondowoozaako bwoti so nze singa okuŋŋumya bali abantu babiri mostly kuba bemanye nnyo Nabi Muhammad ne Jesus bintu bye mbawulirako ne bye baayitamu Jesus yajja n'agamba bugambe nti nze ndi mwana wa Katonda empi n'alya
ng'ate bali tabagambyeko nti mmwe temuli ng'alinda bamugambe bugambe naffe tuli baana ba Katonda tusanyusa okulaba muganda waffe tebamuganya kwogera ne bakuba nabbi Muhammad bwe nali e Mecca bandaga we yalwanira oba okitegeera Jesus yennyini banga yali asumuludde omukono simanyi Nazale mu ludda wa Betelehemu simanyi wa mu katale yasanga batundiramu biki n'ayagala okuggyako akabaati so ensi bwetyo bwe babanga abantu abakola ebirungi bwe bityo abali ekifaananyi ekirungi okuva eri Katonda abantu bababonyaabonya kati ate nze musuuza nzaani nkyavumwa era nyina kwekuuma butattibwa otherwise n'abaagala okunzita gye bali yes kubanga babirivinga byenfunye birina kuba byabwe so abantu bo bwe bati kati I have no control and bwe banvuma it is not a surprise I can only be surprised nga tebanvumi nenga abantu batereera so yeah obulamu bwe butyo so nga tumaliza Kenzo mu mbeera y'abantu bomuze mutambuliramu n'obulamu bwe bize butambula oyinza kwebaza otya abantu no nze abantu mbeebaza nnyo kuba nze senga siri wano senga abantu tebaliiwo abantu katolaga ogamba ku bantu abanvuma naye abantu abanjagala bangi ate abangi abanjagala they are silent they only pray bakusabira olina byo nagamba mwana ono Mukama mukwate mwana ono mutambulire kwani nti Mukama alaba Mukama agenda n'agatta ebintu bino agatta ababi n'abalungi bw'oba mubi ababi bawangula bw'oba mulungi abalungi bawangula so nze ntambula n'abalungi bwe tufaanaganya ebirowoozo ate Mukama n'atukwatira kandi we are defeating the bad kubanga nze sikiwa nti nno bw'ontunulira ng'omuntu aliruuza amawina so nze n'abo abanjagala we are winners and we are into the right way so bino byonna tubyerabira nitumuvinga kuba ffe tuli bulungi we are happy oba okitegeera so and I'm here to also encourage all my fans ndi abantu tembabamalamu manyi don't even be sad be happy tuwangudde tuwangula okiraba nti ku myaka gino gye nyina nammwe nga bwe mugiraba I'm a regent musical like ne bwe siddamu kuyimba luyimba n'olwo terulina lunaku lulikya nti Kenzo yagwa ne bwe ndikira ne mbivako nengena nennima ndisigalawo emyaka n'emyaka nga nze omu ku the greatest artist of all time so why don't we celebrate when we are still ffe tulina kukwata bukwasika akule nitukateeka mu lubuto nugamba alhamdulillah so mu mbeera nga tumaliriza sister byasubiddwa mu 10 years zino za Kenzo kati 11 years tumutandikize wenyonyeddako njagezaako nnyo okulaba nti nkayamba kabe kasanyufu kubanga abonyebonye ebbanga ddene yannyumiriza nti emirimu gy'asooka okukola yagenda n'atandika ng'atambuza mata ate nga nagwo omulimu nakukolako by the way omulimu gwe nasooka nze okukola nasooka kugenda kulunda eyo bute nga bampa 50 omwezi naye nga nfukanye ku buliri ne bankuba emiggo n'enzirukayo kati kitegeeza wali muto nnyo kaakati omulimu ogwaddako nalira ntambuza mataago kikopo ne bakuwayo ndowooza ng'ebisatu ebirina olunaku then nako bikatuuka ne Kampala bikatandikirako okutambuza mata ne kavaawo ne kaddewo omukyalo ne bambi yakalonda maama waffe ng'akawa amenvu ne katambuza bwe kavaawo ne katandika okweyankakuzeemu ne katandika okwoza engoye ku byalo yatandika okwoza engoye ku byalo okwo okiraba era olumu ne ku njala ze lwafunamu obuzibu lwakuba nti then bwe yavaawo n'atandika okukola emirimu egy'enjawulo kati abadde yayiga ekyalaani maama we yamuyigiriza ekyalaani yamutwala ne bamuyigiriza ekyalaani kintu ekyo kimwebaliza nnyo then kyalaani babadde bakibba kati abadde atambuza Joyce anti bakibba yafunawo ka capital n'akigula kya $1,000,000 bwe yaŋŋambye kati ate ne wabawo yakimubbako ati we bakibba ati n'addayo n'atandika okuba abadde atambuza Joyce mu kibuga omwo so tumugulire ekyalaani mulimu alina gwa mu mutwe katusabe inshallah kale Kenzo obusembere ekisembayo just nyina kugamba nti never lose hope, never give up gwe tolowooza nti embeera mwoli gwosembayo nti ensi eweddewo kwata ekintu kino wammanga sinza Katonda yekka togattako kirala
mu ngeri yo mu ddiini yo Katonda yekka yagala nnyo abantu naddala abaavu bawa obudde sharing akatono nabo bamulekwa tobaleka mabega obasembezanga nnyo bw'oba obafunye n'osharinga nabako okulya okitegeera tambulira nnyo mu mpeera y'okwogera obulungi n'abantu olulimi lwo luno olufuge speak good eri abantu like be kind enough be kind as much as you can you will never fail musobola okufunira emikwano nga Kenzo gyafunye emingi from nowhere so izelo nako kagambo izelo era nze ne buli ne bwankola kimugamba izelo nti ne bwolaba nyize mu butuufu nenvaako waye nnyo wallahi oli abanko and provoking the kisemba otherwise I've been provoked my brother you have been provoked like to the limit naye nyinamu oli omuntu okubiri angamba nti munaye nti erinnya lyange eryo kaana kamba talinyambye nnyo buli wenzijjukira ne ngamba munnange you are the son of a duck you are son of a duck you if you lose it now okitegeera but I'm grateful nze nfunye abazadde nfunye nganda abantu abali abagamba nze Kenzo bwafuna obuzibu I can provide this I can provide that nze nafunidde ebirungi Ivory Coast yawo sakozesa ku sente yange lwanganda ezo eziri awo ezindaba kwegamba abantu banzaala abantu banjagadde abantu banjagala era nga nange bwembagala so nze byange Mukama Katonda mulungi nnyo siri munaku enimu nyine nganda enva mu family nene ezenjawulo eziri eyo so okay Eddy Kenzo tuyanzira obuddebo mu mbeera ya program y'olunaku olwaleero wetutyo tutambule ne Eddy Kenzo twali tulina okujja tubaleetere ki ekiriwo naddala onnyonnyole kubanga enzo abantu bagattagatta ebifaananyi eyo batandise okuteekako emboozi bange tubagatta abawagizi ab'enjawulo baheeta ab'enjawulo and but that is the beauty of this world we see different mindset netumanya nogaawo Mukama nnyamba tulisinze siringa okyo okay so kati gwe nasanga olaba ebifaananyi ebigatte nga tukuwadde interview number simanyi kyakukolera balene wezimwe bale tugoberera tubebaliza ddala tubadde ne Eddy Kenzo tujjamu bongera ifato banaabawo kyonna ekitambula ffe tulokola nga tukibatuusaako ewatali kugattagatta na kulimbalimba nze lujja tukwatagane mu program eddako